Dr. Jose Chameleone ali mu kushutinga video mu USA eside eno. Wulira munnange oba laba munnange ate oluyimba lwali mu kushutinga eside eno. Ate nga omukulu Bobi Wine munnange ne kochi waabwe leero munnange Bobi Wine akoze wali fight ne mutabani we munnange mu katambi akagitinze fayiro. Naye nga sinabakubira nga nkutuusako akatambi ako ngenda kukusaba video ogimpe like n'oku subscribinga nakyo nno kibeera kikulu nnyo. Ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne Dr. Jose Chameleone munnange ate Maasa Wonjije ate n'omukulu Bobi Wine ne mutabani we. Kakati munnange kankutegeezeko Dr. Jose Chameleone munnange mu USA ali mu kushutinga video era nga bw'olabaawo post eyo munnange ate twedinze ennyo era nga bw'olabaawo nti abadde awandiise ku Wine agamba nti no doing my best to rise up and fill you up with more happiness. N'ateekako wali hashtag n'agamba nti no mugambo wali ali mu video shoot munnange ali mu kushutinga era nga bw'olabaawo munnange n'abakyala abo bw'olaba ababiri eside eno neeno munnange era nga ali mu kushutinga video munnange ku luyimba luno olupya ate lwagenda okubeera nga asaba okulula munnange eri bafaanizi be munnange nga Dr. Jose Chameleone nga munnange nga yakatereera era nga lwe lugenda okubeera oluyimba munnange ate lwasusse munnange ate wali nga atuwamuko ate eside eno. Nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo eside eyo ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone era nga akatambi ako nako katwedinze nnyo ate wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram kw'ossa n'ekyo ekifaananyi nakyo kitwedinze. Kati munnange awo kankugyeko ate nkutegeezeko eside eno. Omukulu Bobi Wine munnange ne mutabani we wali kochi waabwe munnange abadde akikuttemu wali. Bobi Wine n'asooka n'akuba mu ka fight n'ayita mutabani jangu onnyambeko. Shadraka Jonyambeko. Let's surprise. Ekibadde mu katambi kibadde kirala nnyo naye nga akatambi ako nako katwedinza nnyo bambi. Mwana mulenzi era mutabani we Awombogo munnange yakataddeyo ku wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Instagram era nga katambwidde ddala era nga bw'olabaawo. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kusaba video gimpe like wobeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo next updates endala bwe kiti.